mwebale nnyo okulaba channel yaffe eno. Now for Achaz abawulufetale era nkomezaawo kansala wammwe omulonde omubwayise kansala Swabula. Leero tugenda kwogera ku kintu kya kutandika okukola. Yansabye ayagala kibannyonnyola. Abantu bangi muli eyo muwoza simanya nja baagala mmeka banyonya mmeka banyonya za leero simanya ate wenfuna ye nze mukananya nenfuna ye 5 nenga efite akabiri naye nga ne walifuna takola ki talina kyamagezi teyeyongerako. Nekina abamu tebaagala kiwulira naye bangi bagenze Bulaaya si baba ebuwarabu ne bakomawo ne sente nyingi nobawa emyezi egi nga ziweddewo ate ng'oli akugamba nti mutufuna ziteeka mu bizinesi naye nga takoze eki ngoba kuba kubamuka nga takifunyemu nekigwa ate nga njagala kuddayo nga teyakomawo n'obukadde obuwera. Akati nno kansala alina ekyenjawulo kyagenda otwanjulira nga era kikwata ku kutandika. Kansala otandika ddi? Omuntu atandika ddi? Okutandika nno nzikiriza nti okutandika ekintu tekiriko myaka, tekiriko ddiini, tekiriko oversize. Kisinziira gwe kyolina mu mutima kyoyagala okutuukako obulamu bw'ensi n'okwakiivinga. Wokirabira oba wokiwulirira nga wenyini okutandikira. Oyinza okitandika myaka 15, myaka 20, myaka 3 ne ku myaka 4 kuba yakola KFC kati tumanyiddde yatandika ku 65. Ku 65 wekyamulamira. So kati wowulidde nti nti ekintu kyoyagala ekitidde oba otandikira. Kali mu ssaawa zino waliyo omuvubuka yagamba nti biganye ng'agya muli amanyi yatandika. Kati gwe okutandika kale kabonero ki obadde lwogamba nti kati ntandise? Tuyinza n'okijja mu bizinesi mu kanene tukitwala mu bulamu mu kwekkiririzaamu mu bulamu wogambira nti kati oba kati ntandise ogoba omulamwa oba oli agenda nagamba nsha mbadde ebweru emyaka 6 buli mwaka ngenda nakagenda mu mirundi 3 emwe nkomawo sirina kyenkyuseeko n'omubuuza nti okomawo ne sente ntiye. Ekyo kisinziira ku kikyo wataddemu sente. Omanyi abantu kasita balaba oli ng'atunda mugeni ng'agaggawadde naye n'agamba kagende miliyoni naye nga tasoose kwetegereza oba kusoma eyo bizinesi ekola etya, eyingiza mmeka, losi ziriwa. So omuntu okutandika ekintu kyonna kyoyagala okukola era nkubiriza nnyo abantu okutandika okukola ekyo kyayagala mu mutima. Oyinza obba nga wasoma bwa looya bwa dokita naye nga mwana wattu mu kusuubula ate olimu kyekitone Katonda kyeyakuwa genda osuubule. Kakali nze nina ekintu Kansala kye njagala okubuuza naddala mmwe abali mu mbeera mu bukulembeze. Okuwa omusolo kintu kikyamu oba? Okuwa omusolo kuba gwe gutambuza eggwanga. Okuwa omusolo kintu kirungi ekisinzira omusolo bizinesi gyokola bakuteeka omusolo guganawa. Kati lwaki omuntu aba akaba ku musolo gw'Enkumi 3 bwe bamuggyako mu wiiki nga tasobola okuweza asobola okuweza emitwalo ng'esatu? Kale katubale ng'asobola okuweza omutwalo magoba naye nga tayagala fiirwa 7 ng'ate n'omutwalo ogwo ogwa wiiki oba ogwa buli nnaku ojja kwekanga nti wabaawo Enkumi 3 omwaka gugenda okugwako nga sente zawadde ntono nnyo ku sente zaafuna kuba mulimu webirama. Abantu bakubiriza okuwa omusolo kuba kati katutandikire ku muntu wa bulijjo abakolera ku nguudo oba abakolera mu maduuka mu kkubo. Ogwo omusolo gavumenti kozasula abantu abayira kkubo n'ogenda okuddawo okolera nga wayonjo. Okolera ba wayonjo kitegeeza ne kasitoma agenda kukyama kuba kikulu nnyo okuba ng'okuma watu wayonjo w'okolera. Ekyokubiri omusolo gwennyini kuyambako okugogola ebitundu ebitwetoolodde for example ezo sente ze bakozesa
ne bawa abantu okukola emyala n'obeera nga okolera mu environment abantu nabasobola okujja bakukoleko. Kati kansala bangi batya okutandika bizinesi nga batya omusolo oba okitegeera. Kati muli omuntu atandika kituufu omusolo guno agwebalame. Nina kyenjagala okumanya kale lwaki abantu batya okutandika, lwaki abaana bali eyo naye nga batiirira ddala okutandika naye ngaoli alina obusobozi ng'asobola okukola emitwalo 2 n'atandika n'entebe emu. Awo nno abantu abamu kye batamanyi. Abantu abamu balowooza okutandika enatandika nga kirumira wali kati ina kutandika n'obeera nga subiri wali kati oba dread naye ate nawo batuuza wansi ne bakunyonyola olugendo lwabwe batandika mpola mpola. So oba oyagala okutandika ekyo ekitono ky'olina otandikira. Oba oyagala okuba ng'osuubula engatto sooka osuubule waneeno nakusuubuza otandike then ogende mu kibuga okunaaba wholesale ova mu kibuga ogende Kenya paka wonaatuuke Nairobi naye si kyakubuukira bubuukizi. Tandika n'ekyo ekitono ky'olinawo. Nze kyentandiseewo yeno kyano gye muliko kati njagala kumanya ye kansala atandiseewo kiyengayo omuntu kuba waliwo omuntu otuwabulanga naye talina nakyakola ki kyatandiseeko oba kyatambulirako. Kansala olina kye weetandikiddewo ekitonotono. Nze natandika okukolana n'akamala ya senior citizen 2013 maliriza paka kati okyali 19. Natandika nakusimula mu ddwaliro. Wali osimula mu ddwaliro? Nali kirina. Wali osimula mu ddwaliro? Kakuba abantu abamu balowooza nti nobuli asimula mu ddwaliro kuba tewasoma biki. But nze njagala nnyo okusente zange. Nze neekoleredde kuba wembanzira oba wembanzisupendi nga teryambuuza. Bali bakuwa lwaki obuuza? Bali bampa emitwalo 15 buli mwezi. Buli mwezi? Naye era wali osula nali nsula wa muzeeyi naye ate kyanyambako okukola sente zange kuba kati egyo emyaka ng'osooka gulirayo ekiteeteeyi osooka kulirayo emika ebintu ng'ebyo ebitonotono. So natandikirawo naye ate we nagenda ku kampasi nentandikawo kampani efumba ennene bagiyita Swabiz Pilawo. Swabiz Pilawo. Kyetukola otukubira ngamba nina omukolo nina abantu webati nze nefumbira ewaka oba nenzia nefumbira ku veniyo netusaapinga then natandikawo ne kampani lindako mugira Pilawo yekka tetulya emmere endala all local foods omanyi nyinza okuba nga nze engeri gye ndaba Swabiz Pilawo ndaba wali neŋŋamba awo kawuka ate ye wali ba tumwekakasa. Kati omuntu akubira soko bawe namba saagala beekwase mbw ate simanya biki oba olina omukolo birthday party kwanjula mbaga osobola tukubira ku 0706 80 70 33 oba 0706 8 7 33 oba ofuna bulungi. Awo oba otandise okulya omuceere nga olina ku ssimu booli n'okubira ne tukola bajeti nekuba biki ebyetaagisa nezija ne tugabula abantu. Kati saawa zino coverage yo etwala kitundu ki olw'ensonga wandiba nga okirina naye nga kati leka tugambe nze ndi mu mukono ate gwe engeri gy'oli wano mu Kampala mu Bwayise nga wetubala mu transport nga kijja no kisinziira kuba kati transport yanzija ewayise okutuuka emukono abawuwo kati gwoba osobola omusasula then nange nosasula ezange nga tujja tukola kati olina siima buwoomi olina kusiima buwoomi kyosooka okola ki okusiima. Kati mwatandika mutya watandika otya? Natandika nali ku kampasi second year waliwo charity organization bagita Rotary tugenda ku Rotary ne luli wakyogerako aba Rotary tugenda mu community netukola netuweereza abantu oba netubawa amazzi oba
tukola essomero ebintu nga bwe bityo for charity. So ezo project tuzigendamu era ng'omuntu wa bulijjo enjala erina okulima erinaku kuba singa tugendayo the whole day. Kati nagenda ku project emu tewaali mmere waliwo obusubuusa naye nga baorganizinze bataddemuko ku ssente naye nga ekyemmere tebasiketayefo. So ng'omuntu omuyiiya ayagala okwekozesa oba alina obwongo obuyiiya amangu neŋŋamba but nsobola okubaleeteranga bano abantu emmere ne bansasula ate zo gundi zibeerawo mubeera ne events throughout the year nyingi so nenkitandikawo batyo nenjogera n'emikwano gyange ne bampita era maketi yange esinga eri mu Rotary awo wakikwata. Kale olaba nti obadde n'ekintu ekyomukyama bwekito naye nga tewali n'omu amanyi okujja ku banna abamulota ate Rotary amanyi kuba nina era abantu benkozesa sikola nzekka nina within mu kitundu nina abantu betukozesa tuko tuneyo omukolo ntukola nembawa nange kasente tekizamu. Mukoledde ebbanga lyenkana kuva 2015 paka kati. Gwe ye motoka eri gyendaba gwe omwana omulabye abaana babeerayo eyo nga bakola ebintu kati teebereza myaka kati 5 kansala yevuga n'okwevuga nze ndi wano nkuuta nfuddu buli wenjagala omulaba nga kansala eza boda zo oba okitegeera nze ndi wano ate nze ntandika butandisi era kati naawe era oyinza ate okunsingako kuba bino ebintu biri mu ssente okusinga kubyafeeri kale era nyayo kusoda naye mukamange ne kampani endala yaba Ashers yaba Ashers n'omukolo gwo oyagala abantu abagenda olabirira abantu instead of okudda noleekana n'abewaka ate onogulina mwadde okusiimula obuteete yasiimudde namwadde okulabirira abagenyi okubasumulira soda teyabikoze otuyita fene tuddaabiriza abantu kati ekitegeeza nti oli teyeetaga piraawo oluusi aba yeetaga ba Ashers bokka naga bajje bakoleka custom service eri abantu bange kati abo ba Ashers baba basasula sente Ashers kisinziira omuntu kisinziira omukolo gye kuba gye guli kuba tugezeeko n'ebyalo Masaka ey'omulo kati kisinziira oli omukolo gyagutadde ate na mukolo ki ndooza na mukolo ki oba birthday tumubiringa separate ku birthday kisinziira nayo gyeri kuba kale kansala nali mumanyi kati nina omukolo kansala omukolo ate wano wetuli omukolo gumuyiseeko kansala gumuyiseeko era tujjafu naye era ekityo kiba kityo era kasite namba kasa tugifunye tujja kukola ki kakati nebasokubanga bamu kwate zekibaza Katonda oyinza okuwooza nti okoze kuno omaze naye ng'okyayinayo n'omulala nga waliyo omukolo omulala kakati kansala nange amazima gongenda kudda mu piraawo kiri kye nasoose okugamba osooka kusoma bizinesi kyoga byandinsala oyinza okufumba munyene nze nakuguka mufumba boyiro okwata essefulya bwoti n'opima akagiraasi k'omuceere naye kimanyi buli wenfumba boyiro simumalaawo oba kati mpimenga busaanikira kuba batugamba bugiraasi waliwo n'okufumba boyiro ng'oteeka mu mazzi naye nga tolina kirungo kirala ky'oteekamu ova tomumalaawo nedda omanyi abawalabu balina ebika by'omuceere ng'omuceere ffe tugulabanga n'omuceere n'ate bo bayinza okufumbira omuceere ate ng'otalabangako nze simanyi nze ogwange nalamba kimu kuteeka mu mazzi kuteeka mu nnyo era ne wemba ngenze ku mikolo ogwa boyiro sigujja kuba ewaka gyeguli ogwa boyiro gwensobola okwefumbira sigulya kuba ewaka gyeguli osanga omuntu ng'afumbye akaceere ka boyiro akawunga ko sikalya nako
asikajja ku mikolo mukomera nali ati aba LDU kye basanga kye bakwatira aba LDU atolugira we oyingira mukomera tabagabayo muchere sima afandete munjira munange saga musaga bedda mukomera tabagabayo muchere kakati wonda wali ku line ogendo tuuka eri ngulu bakususiza yaba LDU kati ate ng'ogamba tisijja kulya kawunga kenudde nga ndya ku mikolo sako wakende nyanako ako ku mikolo nedda ekisooka mu ssomero kalimu enjawulo ate kaliera bino ebintu kisinziira nfumba nfumba y'omuntu oyinza oli ebinyeebwa olina akutamya okuddamu oli ebinyeebwa yaluteddemu amazzi amangi yateddemu omunnyo mungi ate n'otuuka ku muntu afumbye ekinyeebwa n'ogamba buli lunaku ngenda lya binyeebwa so kisinziira enfumba y'omuntu omanyi cooking is hard oyinza okukola mistake tugamba naye nfumba nfi but it depends on the cooking style. Wali oliddeko ku gundi mama bakiyita batya jajja wange akiyita kibeero awo nakuguka nawo mu kibeero yinza okufumbira ekibeero kikola enva akati kansala bwe kiki kyolabye mu budde bwobwo ng'ogezaako okusitula bizinensi yo ekisooka kyolowooza nti kyali kikumazeemu amaanyi newandibadde wali otandise nogamba mutuufu wano nali ngenda kukkirira kyekisooka ekyokubiri gwe kyolowooza nti abalala kye batya so nga ate mwattu ng'okigendamu n'okigezaako kati ng'ayagala otandika catering ekyandimwanguyidde nsobi kizoolabaawo kati nga oyogedde ku kampani abantu kasa bawulira kampani balowooza kintu kyetaaga kuba kinene nnyo ne bagenda ne mu looni emitwalo 23 njagala gula sefuliya 8 biki so nga ate gwe engeri gy'onyumizaamu emboozi yo simanyi oba bo bakirabye naye waliwo ogambye oba watandika n'akasefuliya tandika mpolampola olumu outsource outsourcing byebiki nopangisa amasepiki okupangisa oyinza obba tolina sente emitwalo 3 zigula amasepiki gafumba emunno ya 17 bagasi nezo zidishi so oyinza obba sente tozirina kati naye olina omwayo omutwalo gw'olunaku olwo nompangisaako ate gwe n'ofunamu business bwekityo kati okupangisanga kuli awo bintu birala kiggwe ebyakwanguyira kale mu kutandika wano kuba okutandika kwe tutunuulidde ero kisooka ekyasima okunyanguyira nalina abantu b'endimu nga banzikiririzaamu gyemikwano mufunzi oba otandisa bizinesi oso otandika n'emikwano gyo abakuli okumpi abakulinaanye tino liwogamba natandise obugatto wano gwe yagenda so okukugulako akagatto so natandika nga nina abantu abanneetoolodde bembeeramu abanzikiririzaamu era we nabanjulira ekintu kyange ne bagamba tujja kuwagira mpolampola nentandika mpolampola naye n'ekirala kyenali nkola nali nkimanyi tewabamu kamu kibamu kenshi kyenali nkola engeri gyekulidde wakaaga ate abasiraamu omanyi kapiraawo twekanse ate n'okunyiga ettooke ekinyeebwa so kati ng'okufumba nkumanyi kati ze skills enakwata nenzikolamu ssente so natandika nga kyentandiseko ntinako idea sikubuukira obukizi kagende nfumbe epangisiza omuntu akufumbira tamanyi byafumba naye mmere ogitutte mulimu omunnyo mungi kati twogere ku kupangisa omuntu akufumbira kakati mulimu abantu nze nina sente zange sigamba mwandinkimanga mumpeereza bu message
naye nga ntuddeyo mu office naye lazima okufumba kuno nali nkwegomba oba ndaba ye business gyensobola oteekamuko ku kasente ate nenzijamu kati gwe ompa magezi ki nandikibuuza nga ntunuulidde kufumba nga example kuba kansala wooli naye singa tutunuulira ebintu ebirala abaana abaagala otandika okanika abaagala okubajja ndaba kati ab'obugato weebali waliwo abasajja batambuza omuceere piraawo bamuyimba buyimbi kati ne bamuyimba leero n'enkya ne luli naye sefuliya nekola ki neekalira otegeera kati singa ndi eyo kuba nina mukwano gwange yaŋŋamba nti ye kyakola akutandikira atandika omudaala gwa capati naga nti buli wiiki njagala emitwalo gyange emeka 2 naye nga akutaddemu kapita asooka naye nga n'ekifo kikye ye nagaa buli wiiki bwe gwamanyi kati nti aba n'emidaala gye emidaala gye ng'etaano buli wiiki bwagifunamu ebintu emitwalo 10 oba okitegeera ate nga neyo aspect gyeri oba tuli gitunuulira lulala naye gwe omuntu ng'oyo omuwabula otya kirungi nnyo okufuna emiwaatwa gy'ojjamu ssente egy'enjawulo naye ekisinga ennyo kati obudde kola bizinesi tebyakutereddewo n'okola ng'omase but bizinesi nga okufumba bizinesi nga okusuubula ebintu okusuubula engoye okusuubula makateni ebyo ebintu ng'ebyo kiba kikakatako okugutegeera kati ebintu ebimu ebyetaaga okwekwatiramu naddala ng'ogabira abantu si bya mmeeza nti simanya nsomye simanya biki nedda kikakatako okugutegeera kikakatako kati lazima nti omusuubira okusooka afulume office yeweemu kaholide ategeere okufumba kuno asobole okuwabula nfumba kiro y'omuceere muvaamu puleeti kali muhiri jamanyi ofumba ayinza obba amanyi ofumba kuba munaye woteri zo zakulira no kati of course abo bo oba bali balina professional chefs but still era naye amanyi business agimanye embala sente eziyingiza etya kyekikyeŋŋano tino otuula wansi n'omanya kiro y'omuceere ngifunamu evaamu sente mmeka evaamu sowaani mmeka kiro y'ennyama evaamu sowaani mmeka awo kijja kuba kikwanguyira kino oba mu ofiisi twatuzeeyo kiro 5 leero ez'omuceere nga gw'omanyirawo zisowaani gyoli kati nga we nagambye wali njagala bivaamu bino ebintu ngezeeko omuceere mulinayo ate banaatulabira kuki simanyi naye kati mulinayo ekifo kyabo abaagala okulozangako ku mmere nga bo balozaako webati wagira kansala guwoomye buli wamu ne bawabula omutalya mmere eno kati kansala katufundikira akanamba kabaddiremu tuli omuceere kambuze kugirako nebiri ebirala juice kugirako salads omuceere salads n'akamu kansala gatamuuko ne ku juice abaana wali ewandegera waliwo Delausi juice nkima interview yange Delausi nkima interview yange negundi ne kajuisi kanga ka coconut Delausi yes nze kimanyi olaba naye ka coconut ako ke wagatta negundi ne vakedo mwatu olanzi nze n'emikono kati ate Delausi oyinza okukanga nga seebi yasomerera nga sibe yasomerera ate nga kituufu sibe yasomerera naye ya identify ekintu kyalinamu passion kola juice ekyamazima juice wa Delausi mukyasiivu ku mikolo gyonna so kati omuvubuka ali eyo totunulira tewasomerera kyokka ate ne mu kufumba tetukwagalayo asobola okutegatako tetukwagalayo beera muyiiya emirimu abantu gye banyomba ate abagagga mwe bafunira ogenda nyomba omuntu mala okugira olaba kino ekibozibozi ekitambula ekyalwasa omutwe gwazze nga gugamba nti yani Diana admits eating
grasshopper money kati nenga omusajja bamuwala nakulwa sente ez'ensenene zeyagaggawalya nenga yasoma degree yo banda babatya nkwate ensenene naye nga simanyi emboozi sigimanyi kuba simubuuzangako naye kale emitwe n'oluvuuvuumu yandibanga munnaye sente we yasuubula osuubula ekutiya zo bbiri noga ntaze afiya nezijja mu kibuga n'okola kye so tulekerawo nnyoma emirimu abavubuka tena era abavubuka mbakubiriza tonyoma mulimu bw'oba wasoma oba kyenkanawa funa ekintu kyokola kyotandikirako ekya wansi funa ekintu kyoyiga genda oyiga okubajja genda oyiga obwamakanika abaana abawala obwamakanika n'okubajja si byabalenzi bokka nawe omuwala okola obwamakanika ate n'obukola bulungi okusinga abasajja butereevu bwe kityo nina gwe nalabye era omuwala namulabye oba ku Spark TV nga ogwogwe gwa kusiiga ate nga bamuwa n'ekitiibwa omanyi abawala bangi kati abantu bakyalowooleza mu ndowooza eri nti abasajja tetukyawa abawala kitiibwa so nga ate ennaku zino abawala abakozi tubawa nnyo ekitiibwa ate n'omulembe guno gusomyeko si byebiri ebyali ebyokunyooma oba okitegeera genda n'okola ekintu ng'omanyiko oluzungu omanyi okwebalira ebitabo byo so kiba beta kuba nawulidde bagamba emboozi eyo ngenda ginyonya ngyetegereze yabadde agamba nti abadde bamwogerako babadde bagamba nti bamuleka nawo batuuka okunyuka naye nga ye waali akyakola ki akyakola ekitegeeza nti ayinza n'okuba afuna n'ettaala n'agamba nti eno ennyumba kangisiiga ekole ki muwala gwe naawe nja kunyonya tulina okuzzaamu abakyala amaanyi yes tulina okuzzaamu abakyala amaanyi genda oyiga okubajja bakusenga obajja entebe ekisooka okusiiga langi sente zaayo ziba zezo kati ng'ovudde ku kusiiga amasomero kwetaaga okutabula langi naye ogenda kusiiga okuva wansi paka waggulu nga tebagambye nti tekako akakuli omala osiigeko yes okisiige kale woba okikoze mu budde obanga muli babiri nga mwatemye omuwendo gwammwe kuba nawulira nti birimu okupima ojja pima ruumu oyinza ogisigira emitwalo 4 kitegeeza weziba ruumu 2 yemitwalo gy'emeka 8 mu lunaku olu ate mu ssaawa nga wakedde bulungi n'oteekako andakooti olw'eggulu oba ozzaako buzza so ebintu kyenagamba ebintu abantu bye banyooma ate mwe muli ssente okusinga ojja genda olaba omusajja ng'akuŋŋaanya kasasiro akuŋŋaanyamu ebicupa naye ng'ate gyabitwala ku kampuni yewali mwe muli ssente so tulekerawo nyooma emirimu tetusuubira nti obugagga buva mu ggulu ne bugwa oba omugulu tebuliyo n'obwokusaddaaka nabwo tebuliyo olina kukola kale era mulimu be baatuma gundi babatuma goonya ate baleeta minya kati buli muyimbi ali eyo nga wayimba kamu n'ovaako kale ekyo jasi kutuse saamu naye nze kyemanyi Katonda yagaba byonna gwe keera bukeeza okole ki omusabe ate kwekkiririzaamu kuba nze sinalabayo ddiini gye bagamba nti eno gye bawadde obugagga wabula kuba kwekkirizamu nakweyagaliza ekiri ku likodi nti abasinga okuyingiza ebintu wano basiraamu tetwetaaga bawalana nedda bw'okwatagana naye n'akutuusiza kuba kati nze kati ogende Buwarabu luli kyali nga kizibu nga tutya embeera ya Abawarabu engeri gye beeyisaamu ate siisa ate biki naye kati baatwaniriza naye kati luli ensi zaabwe zezakola ki zeza kati Dubai otegeera nga gye tulina okuyita otegeera abasajja baakola kansala akanamba kabaddiremu bajje piraawo 070688733 mpozi ya MTN 0755881 kati soka oleke luli waŋŋana okukubira ekiro kati ebeerako engeri gye wafuna nsaaga temunkwata abaana beenu